kolero enkindo zinamubuna anamwenga twachakala ekikwangala emirembe gyaffe gye twabeerako bamusaayi muto sina kindi gyonna kyalikwa ebinyumunga weebiri ffe basajja ebimuli by'e Kampala. Tunyumidde olw'okusaba kw'abangi ntusalawo buli mwaka tubeere nga tubawaayo ekivvulu ekyekikadde mu binyanya. Eno sizoni yakubiri mwe bakama bange siyinza kubajeemera era bwe mwansaba ne ŋŋamba akankole enteekateeka nye teppo omweso kakebe jangu okwekule buvuli teppo tulina akadde ka squeeze akadde kana ka squeeze abantu bakaagala amataala tugajjako obuyimba bw'omukwano buli muntu waddembe okukwata gwakola gwe yazze naye. Mathias walukanga ntugubadde lwa fiizi nga tumusibyemu disiko tukwegomba bangi naye nze mbasinga bonna ng'alimu ekiwulugumu emabega. So bye tugenda mu Saturday eno tugenda kubeera nabweru basebo ne bannyabo budde budde ku lw'omukaaga luno. Simanyi vidiyo eno gwali mugiraba ogenda girabira naye ffe tubage ku lw'omukaaga luno nabweru mujje nga bukyali saawundi tuleese kuzimalayo security buli kimu kiriya sebwate ono ndowooza tumute ku luno tugenda kumuta ku luno tugenda kumuggyako engalo kati mujje nga tumuta tumubakwase bagende kati wuuyo nange ndi brand ambassador akyuse nansana era bw'oba ondaba wano bonna basigire ne mulokole mikwano gyaffe tubaaniriza mwebali eddala okujja. Nze Ssuuna Ben owabukedde famu embuutikizi pulogulamu Washing Bay n'ekikiri ku lw'omukaaga benzimaliriza nga bayoola ekivumbo kya sente nga bakimpa banziruka emisiri bagende wakyusi. Kakati nno kyekyo tubaaniriza ku mukolo ogwokubiri ogwa Ssebwato. Ogwasooka twali tumukubakubako kafuufufuufu ne tukamukubako kati tumukomezaawo ng'omusajja ajjudde nga Mbazira bwagambye tumuleeta mubasuulira tumuta ku luno tumubasuulire naye kati atulageyo bagenda okuleeta. Twakwatagana ne Ssebwato ono akadde kayiseeko emabega eyo yajja mpolampola ng'asotya mpolampola nga yeewalula tuya okulaba yeewalula ng'atuula ng'afukamira ng'ayimirira yali tazze kusula ekyalulwa ng'abuuza ekinaabira kiwala kunaabako yajja tagenda kuyingira bulungi tugenda okulaba ng'atuula mu ntebe yasooka wansi yasooka kutuula wansi atudde mu ntebe tugamba omugenyi ono asiibula ddi tugenda okufuluma mwagala okwetoola tugenda okudda anoonya remote ati tugenda okudda ng'ebigere atadde ku mmeeza maga wali kataapu k'amazzi omugenyi bw'atyo bwe yajja n'afuukira ddala omunju Ssebwato Julius ne tumulera ne tutambula naye era mpaka olwaleero abatera okutubuuza mulese baani yono omu ku basajja betusobodde betutambulira ddala nabo era betwagala bayimirirewo ffe kubanga ngabo tuwagidde nga tuwulira tugumidde mwebalire ddala kakati tuba tubalekerawo abasajja nga bano abagenda okubanga basigala bakolera ddala emirimu nga gye tukola. Olunaku lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 bassebo ne bannyabo tubalinze enteekateeka ey'omwaka oguwedde mwagiraba. Ssebwato yayolesa amaanyi mayitirivu nnyo yayingira ku stage nga yeesaza ekyambalo kiri ekyedda neŋŋamba yono Ssebwato waffe oba nga yeesalidde ddala kiri ekipala okuva mu vintage sayizi 3 wansi ekisaati kiri distressed n'ekikofiira neŋŋamba nti nno weewaawo era omulaba kufaanana bw'ati agira ddala kiri ekifaananyi ekyokuba nti nno yayingiriddeo mu kikadde. Ssebwato yo yatwawukanako n'akwata omukululo gwe nga gwo gwa kikadde era endongo ye gyakuba ye atambulira muzi ennyimba enkadde era atuulawo n'agamba nti abantu abawoomerera ennyimba eziyiseeko akabanga bayitirivu nnyo tebasobola kujja ne baziwulira ng'ate nzitaddemu endongo yaffe ey'ebinyaanya efuuse ettabu ensangi zino
abawagizi ne bamulaga omwaka ogwedde nti ate bakyagala nnyo kati tuzeemu ne tubayita era n'omwaka guno tusebw ate akomyewo ng'ate ayongedde okubeera ng'ate akikubirako ddala ettaka kintu ate kati kiri kitiwe kiti tugenda kunyumirwa bannange mujje nabweru tunyumirwe disco egenda kuvuga azigassa 3 buli nsonda nga waliwo eyimiriddewo ne mu nsonda eno ne mu nsonda eno kati abagenda okubeera wakati awo mwe munanyumiza abeekuluntalize wakati wadde tufiiridde wali n'olwensonga eyo mbayita mwena mikwano gyange abayimbi abasitudde n'abaleeta bali abayimbe ku nnyimba eziiseeko akabanga ne bano abalina kuziriwo kati kutabikatabika kakati abaleese be banayimba tugenda kutandika ng'obudde bukyali sawa zigenda okuwera nga 6 nga tusiibula abayimbi baffe ku stage olwo ate ayingire ekyuma asumulule endongo wagitandika ngimukwakuleko mba nkyatagalatagala mbazira nteme ngwala ayingire disikavuge paka ku macanga akasana kaase basebo ne banyabo tubayita muje tukube endongo muje tudigide muje tukube endongo buno obulamu bwa kiseera ensisi yajjajjaawo oyinza okuba oli wano nga bagamba nti n'omusajja amagulu geesibye nakyasobola kudigida nogamba singa nagenda mu kikadde tubalinze ku lw'omukaaga basebo ne banyabo nga Sewato Julius tumbakwasa mu butongole nga tumubasuulira kati naye ogwako ogujja naye ng'atulaga baani bakoze eki baleese kubanga sebo kati sebo okuyimirira mu kivulu ekyo nakutunuulire nabweru linga kisaawe kijjudde nenga nti tutandise naffe okuleeta abasajja omwana akopya emize gyaffe egy'okujjuza ebisaawe gikopere ddala gendera awo tojjako kigere n'egyokuleeta nagyo gigereeta sikudda kukajjala wekka ogambe ngenda kankajjale bwomu nedda kajjala mu kitebe ng'olina ne boozimba nabo bakajjale nga naffe tukuleese n'okajjala weewaawo gamba weewaawo nkutadde basaba ne banyabo basinagenda wasikadde komanda sigamba okubaza basponsors baffe oba ali onoonyeza ku siponsa genda maaso toyibwajja tomwerabira omuddiŋŋananga mu ngeri yonna gy'abazzeemu omugamba neeyanziza twebaza Century Property estate tuyanza tubongere nga lubasibana bakwata ettaka ne bagera ettaka liiryo abantu baliyagere mu Century tuyanza nnyo tuyanzeege tujja mu ofiisi zammwe ne mutatuyisa mu maaso ne mutusembeza ne musazaamu zonna enteekateeka ezibaddewo ne mugamba bano bakinyanyanyanya abajje bakule Century tuyanza tuyanzeege Ground Japan katwe zirimu ekiwoowo loni twebalize nnyo tukwebaza loni ate ne Salmu neemwongera omutwebaliza tubebala obutakasuka eri ne tujja n'agamba kabayitewo bajje mu ofiisi yange n'atiikinga empapula zaffe n'atwapulovinga tweyanza nnyo tweyanze bwe tukolera wano basaba ne banyabo bukedde fama bukedde tv bukedde olupapula bakaba baffe tweyanza nnyo tweyanzeege ne mwe mwebala ogamba nti abo baana baffe katubate ebintu ebyo bitambule tweyanza nnyo nnyo tweyanze Sky Peace Tours and Travel mwali badde mugamba nti atwagambira concerts ennene